Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tulabe enjokya gyokyamu ennyama mu njokya eno nga bw'ogenda okulaba. Beera ng'ofuna ennyama gy'ogenda okwokya, naye ekyenjawulo tugenda mu kugyokya mu njokya gy'ogenda okulaba. Kati ennyama eyo sooka ogifumitemu obutuli nga bw'olaba. Kozesa fooko ejja kuba ekukolera bulungi nnyo. Beera ng'ennyama ogifumitafumitamu. Bw'omala ogifumitamu obutuli nga bw'olabye, beera ng'ogisiigako ka butto, gisiigeko butto nga bw'olaba. Beera ng'ogisiigako butto. Bw'omala ogisiigako butto beera ng'ogimaasamaasaako omunnyo. Weetegereze bulungi ennyama eyo singa onaaba ogyokyeza bw'otyo nga bw'ogenda okulaba egenda kuwoomera. Beera nga weetegereza. Kati bw'omala okugisiigako by'ogisiizeeko by'olabye, beera ng'oteeka esseffuliya ku kyoto nga nkalu ku muliro. Kati teekako ennyama eyo, toteekamu kintu kyonna nga bw'olaba. Bw'omala giteekemu, omala ogikyuse era ogikyuse ne sayidi. Kugamba tokikola kulwawo, bw'omala giggyeeko. Osobola okukikola okumala eddakiika emu nga bw'ogikyusa. Bw'omala leeta kafayiro kaffe nga bw'okalaba ka aluminium fayiro mwe tugenda oggyokyera. Kati beera ng'okateekateeka bulungi, kateekeko ennyama yaffe. Ennyama gisiigeko galiki, tetugenda kussaamu nnyo bingi. Omala osiigeko obutungulu ng'obusekuddesekudde. Ebyo bimala okuggyako tugenda kussaako ne ka rosemary, keeko rosemary naye beera ng'omuteekamu omusibiremu munda. Ennyama eyo egenda kuwoomera singa onaaba ogyokyeza bw'otyo. Emaasamaasa, oyongera omaasamaaseeko otunnyu. Bw'omala beera ng'ogisiba bulungi nga bw'olaba. Tugenda kugyokya mu njokya gy'ogenda okubeera ng'olaba. Ennyama ekisooka ebeera ewunya akawoowo nnyo. Ekirala ebeera mpoomu singa obeera ogyokyereza omwo mu kafayiro ako k'olaba oba ka aluminium fayiro. Bw'omala ogisiba bulungi nga bw'olaba, kati leeta esseffuliya enkadde gy'olina nga wagifiisa, gireete. Teekamuko amayinja nga bw'olaba. Teekamu amayinja mu sseffuliya mu ntobo. Kati tuuzaamu ennyama yaffe gy'osibye obulungi, gy'oteeseteese obulungi. Bw'omala bikkako ku mesigiri, wummuzaako ennyama yaffe bw'otyo nga bw'olaba. Toteekamu mazzi nedda, gwe gikole nga bw'olaba. Yiiyo ndowooza ogiraba. Giteeke ku ssigiri nga kuliko omuliro mungi. Bw'omala ne waggulu bikkako, teekako omuliro nga bw'olaba. Ennyama eyo egenda kujja ebeera ejja bbugumu, obeera ogyokyawo, egenda kukala bulungi nnyo. Ebbugumu eryo buli bwe liyitira ery'amaanyi ennyama eyo ejja bulungi ate neesigaza akawoowo munda omwo mw'obeera ogisibidde. Kati awo eyidde, kitwala ekinene ennyo kitwala essaawa emu. Ennyama eyo ejja kuba eyidde bulungi nnyo ng'ekalidde ddala. Kati yo tuli mu kugisumulula, emaze okujja nga bw'olaba. Ennyama ndowooza ogiraba, yiiyo tugyokyereza omwo nga bw'olaba. Oba osobola okkiyita nti tugifumbidde omwo, naye ennyama eyo eba mpoomu singa obeera ogyokyereza omwo mu kafayiro ako. Ekirala eba n'akawoowo ate egonda bulungi nnyo nga bw'ogiraba. Egondera ddala bulungi nnyo, ejja bulungi n'ow'amali bw'aba asobola okugirya. Ndowooza ogiraba ennyama yaffe yiiyo ewedde okwokyebwa. Tugyokyeza bwe tutyo nga bw'olabye. Kigezeeko okikole, ennyama eyo ejja kuwoomera. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.